Abaana abato ab'obuwala be babadde beegumbulidde mu Kola FM nga batuwa obutambi bwabwe obw'obuseegu naye ate munnange ne muba MP ono yatulaze omunyankole omuwestaana Elizabeth Kankwanzi atulazeeko nti munnange bwenti bwe nakula kirina amazzi mukole amazzi baana bawala kubanga omusajja yeetaaga omuntu alina amazzi. Bw'oba olina amazzi nga bano abanyankole obeera ojja kunyumira omusajja kubanga omukirego guba tugenda kubeera nga gukoloboka naye n'ogwa ku muganda bannange nga yenna nabukalu. Abaana ab'obuwala munoonye eddagala ly'amazzi, munywe nnyo ku mazzi, munywe nnyo ku bintu ebireeta ku mazzi oba okitegeera munnange. Ngenda kubeera nga akatambi nkakuwa obeere nga naawe ate ofunamu ekyokuyiga era nga ono yakikubye osanga n'akalulu munnange anaakawangula gwali tugamba eki kubanga engeri gye yakulamu atulaze buli kimu kye yakula. Kati gwe omwana ow'obuwala ofunamu ki ekyokuyiga kikyotalina mazzi g'otalina naawe tandika okubeera nga oganoonya kubanga bano abanyankole babeera n'amazzi. Kojja ntambyese muto subscribinga bingi bikyajja nja kubeera nga nkuweereza mu vidiyo bwo mukisenge gwe buli obuyigiriza musajja omugotta otya gwe omuvubuka ali eyo nga tomanyi engeri gy'okwatamu omukazi beerawo mbeere nga nkulaga ate mwenna mubeerewo bw'okaweerezaako munno naye n'abeera nga afunamu ekyokuyiga oba okiraba so mubeerewo mubeere nga muyiga vidiyo zibeerako ez'obuyigiriza engeri gy'okolamu kino engeri gy'okolamu kiri bintu byakweyamba so beerawo ng'okimanyi nti eby'ekisenge gye biri era subscribinga bw'oba ng'oli mupya tujja kwongera okubeera nga tuyiga kyonna ky'obuuza wendi okubeera nga nkwanukula.